Lwange nga acting mufti wa Uganda ensonga endeese omulundi guno eri emu yokka ekwata ku ofisi ya principal judge nga juzi baali bakanonda yatumya fayiro y'omusango w'abasiraamu kuva ejjinja ky'omukisa omulungi kwolwo yawandiika yakwata amakubo wabula ate kyasingako obubi nti nze yannemesa okugenda ku kitebe ate n'alekawo omubajje eyali yayimirizibwa General Assembly ne tukomekereza nga abasiraamu ba Uganda mu bukulembeze bwabwe tewaliiwo aliwo wali nga mufti. Twabadde tulina okudda ejjinja ku Mande wiiki ewedde yatumizza fayiro era mu mbeera ate this time etali ya buvunaanyizibwa okusinziira ku balooya baffe gye baalabye nti etyoboola ssemateeka etyoboola ekitiibwa ky'omulamuzi abadde akwatagana n'ensonga ezo. Lwakinzize njagala n'obuwombeefu okusaba principal judge aleme yeesonyiwe ensonga ya fayiro y'abasiraamu. Tetulaba interest ya principal judge gy'alina ku nsonga eno era kuno kitegeeza kutyoboola kitiibwa kyaffe ng'abasiraamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.